obuwapirwa abirete si bwe ngambye nti ddembe lye okugenda ku kooti ensukkulumu okwekubira omulanga baddemu beekeneenye kooti eno eya high court byasazeewo naye nga mbagamba okusinziira ebitono byenjize mu byemisango n'amateeka agasomebwa n'obujulizi obuleetebwa tewali ngeri gyekigenda kukyusa kyavuddeyo jjo omusango guno unfortunately era kyenneewuunya osobola okunyooma ekintu nga tekiri mu fieldio guno gwali musango nga gwa Naggomola era okumanya gwa Naggomola electoral commission yo terina ready kujulira ekimanyi kiri mu black and white ekimanyi kati tojja kuŋŋamba nti ate n'amateeka ye takikola takimanyi naye nga ddembe lye okukola ki okujulira because ye democracy yaliwo agenda ajulire naye era tewali kigenda kukola ki kukyuka olwa amateeka agatambulira mu judgment tewali nti oba judge agenda gatunulira bulala no kyagenda kuvaayo nga bukyamu aja tinga oteekateeka okuddayo mu kalulu ebimu ku basinziddwako okugoba okusazaamu obuwanguzi obwo ekigambibwa nti abantu bakola effujjo ne basamba ebokisi ezo tolowooza nti kisobolera okubaawo mu kalulu era kemuddamu abantu oba abasayidi eri ne bagamba nti ye nambyalaka awangudde naffe katusambe ebokisi sikirowooza nti ate kyandibaddewo nnyo singa kooti tezasaze nti abantu bonna ab'effujjo oba basayidi eno oba basayidi eri bwe bavayo ne basamba box basobola actually okuloopebwa okuyiwa akati akalulu twafunye okusalawo okulungi because kati buli musambi wa box yenna gyali akimanyi nti wona ogisamba ng'oyagala kunfiiriza amateeka gagenda kukola ki gagenda kukwata so kyamazeewo ekizibu ekyo ate era manyi electoral commissions embagambye egenda kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo mu elections okulaba nti tedda mu kooti ngera nambi bwe yakola ki bwe yagitwalayo I'm sure tebakisuubira naye nga nalaba nti bwe bakola si biki si bituufu ebimu ku nsonga ezavuddeyo nti abantu 1,600 n'abayitamu tebalonda naawe kennyini tewalonda naye waliwo ebifaananyi ebiraga nga n'obutambi ng'ova kulonda ng'olaga akalulu ensonga eyo okutuukibwayo ebiki okay bwe twali tugenda mu kooti nze nagiteeka mu petition nabala obululu obwava mu polling stations 14 ng'obululu obwo bw'ogeraageranya obululu obwawanguza Nalukolo 7 n'obwange 958 obululu buno obutaakomawo ne bwe gwandibadde mutwalo gumu gwandikyusizza mu results ez'ebyokulonda kati gano mateeka that ekyo kyokka mu mateeka electoral commission eba eyina okusala amagezi olw'okuba bo bakola nga balina ne supplementary budget oba budget esukkulira ku budget gye yabakozesezza mu kulonda eba eyina okuddamu okutegeka awo era nze nali omutuufu ow'okuloopa omusango ogwo kozza nawangula mu bannange bonna wali 11 bo balina obululu butono so ng'ekikino ekyomusango guno tekisobola kukola ki basingisisa musango naye olw'okuba obululu bwange bwali bwetaagako obululu 8 kati bw'obutakomyawo obululu obwo ate n'olangirira omuwanguzi oba omenye etteeka ya Parliamentary Elections Act era nze ekyo bwe baakindaga because it was a matter of law nga kyaba amateeka si kyakujingirira kati nze buli we nawuliranga munange nga ngamba baseless frivolous nga ngamba ebigambo ebyo ate nga ye munnamateeka ngambo batukoze ensobi nga nzirayo mu balooya nti banaye mwetegereze musajja yatugambye baseless mulabe oba waliyo ekya baseless tetulina nga bankakasaga baŋŋamba because ebyamateeka bakugirayo ne judgments ezayitamu edda
ne bakulaga nti ono yalina polling station 5 zibatakumyawo ne basazaamu obuki kale bannange neetegereza ekyo kyenjagala mutegeere era munnange ne bwanaagenda wa guno omusango gwa Naggumula ate mmanyi mu mutima gwakimanyi naye nga bw'omanyi omuntu tomukayanya tulina ekkooti ez'enjawulo gyaba ayagala okukola kyo kuba bannakawempe bakulinda eddi bannakawempe already sebo mbadde ku ground mbadde mu kkooti eyo naye olw'okuba okusaba kwange nali nkumanyi nga ne ground kwendi era mbadde ne tiimu zange zibadde nga ziri ku ground nga zigezaako okubeera nti zibasaba obuwagizi bwange naye wano wenkubira omulanga bannakuumaddembe abantu baffe tebaavaayo kulonda olw'okubeera nti baatiisibwatiisibwa baatya tubasaba emirembe mu kulonda okunaddako either mu by election oba general election egenda okubindabinda tubasaba emirembe abantu baffe baveeyo mu mirembe basule akalulu kaabwe mu mirembe kabalibwe mu mirembe kalangirirwe mu mirembe ensi egende mu maaso kijja n'olunge ebintu bino bibaddewo bitya oba bikibbo ebalabye era omwo mwe twajja abajulizi abakwata ku misango egimu nga bwe mbabuulidde balooya baffe yali tiimu emu naye ng'erina obumanyirivu mu misango egya election petition era bo bwe baatuula ne bakama baffe abapate babategeeza nti zino grounds si ntuufu kuyimirizaawo kalulu mukimanyi nti sek eya pate yaffe yatuula nga 14 wavaayo ekiwandiiko ekiva ku chairman waffe wa pate n'atugamba mu kiwandiiko ekyo kirimu nti tuligenda mu kkooti era nange subsequently natuula wansi ne ba agents era nenkyogera mu buli meeting yonna bwe kuba kwalinga kusaala jjuma nga nvayo neŋŋamba nti bannange twasazeewo okugenda mu kkooti olw'okuba ebyava mu kalulu ka Kawempe North constituency byalimu ensonga eza Simba ezirumika emuviyo n'okubeera nti n'abantu baffe tebayisibwa bulungi era navaayo nenvumirira ekya abakuumaddembe okubeera nti baavaayo okukosa buli gwe baakosa era n'okubannyonnyola nti nze nga Nambi siina kitongole kyonna kye nalagira kujja kubeera nti baakosa abantu oba siina kyajja mu linnya lyange olw'okuba bw'ojja n'okuba omuntu ayimiridde nange ng'ogamba nti oli ku sayidi yange oba ompa bululu oba oba okendeza bululu bwange ekyo gwe nange mukifumiitirizeeko okwongera okukakasa nti nze nga Nambi siyinza kubeera nti nsaanyawo obululu bwange bwe mba noonyeza mu bulumi nze mbaddeko Kampala Woman MP 2021 so that means ground zonna ez'Ekampala manyi constituencies 9 ng'ekulembera mu buzibu ye Kawempe North mweneesimbye so siyinza kuddira ground nzibu ng'eyo ate nempita bannamagye bajje bakole ki batandike okutulugunya bannamawulire oba abantu baffe bensabamu akalulu nze nkuba omulanga ddala mu electoral commission yateekayo ogwannagamba neekola ensobi mu kulangirira akalulu nga teyise muki mu mateeka era nayo temanyi bwe twawunzikidde nga nabo bagamba nti tulina okubeera nti buli buvunaanyizibwa bwaffe tubutuukiriza kozi bakimanyi n'abantu abalala nga nze basobogena mu kooti okubeera nti beemulugunya njagala okwebaza judge omulamuzi Bernard Namanya sebo neyanziza okubeera nti omusango gwange gwe naloopa waguzeemu mumpa obuwanguzi era nze manyi first of all nzikiriza nti ddembe lya first respondent Honorable Nalukola ogenda mu kooti ejulirwamu bw'aba awulira nti tamatidde naye nga omusango ffe gwe tuloopa ne bw'ogenda ku Supreme Court tuteekwa okukukubirayo olw'okuba
tosobola kukyusa mateeka. Waliwo kye bayita ebyamateeka, matters of law, nga toyinza kuteekako pokopoko ate naye nze nkimanyi akimanyi kozi yate eyo ye field gyakola ki gyasinga okutegeera. So naye nga ddembe lye era saagala kumusazaamu, naye nga nayo biidhni rahman tujja kufunirayo obuwanguzi because tewali asobola kutunuulira mateeka gano n'agataputa bulala. Tekiriyo. Judge yalabye byamateeka, ne tumuleetera authorities, ne tumuleetera laws, ne tumuleetera emisango egisaliddwa, ng'egimu gisalirwa just on 5 polling stations ekizaakomyawo bululu, naye obuwanguzi ne babuwa second respondent. Ate nze ekyo si kye nasaba tuddeyo mu battleground tulabe. Nga bwe mbagambye, guno omulundi gwange si gwe gusoose okwesimbawo, abantu bange mbamanyi nti gye bali, so nze mbakubira omulanga tuddeyo tunoonye akalulu mu mirembe egy'ekitalo nno tuleme kulabikiramu ate mivuyo mirala, tubeere nga Katonda tuwa omuwanguzi mu mirembe ffenna gwe tunakkirizigenyeeko. Nambi obanga ajja mu linnya lya Nambi okuyambako okunoonya akalulu, alina kujja mu mirembe nga siwali kukosa bulamu bw'abantu na bintu byabwe. So ekyo njagadde okukiddamu because munnange buli waabeera, oba nsanze mu Jjuma oba tulina maiti ye buli kiseera atandika bannambi ne baleeta emmotoka zizisa byalo. Nze Nambi sirina mmotoka zizisa byalo, simanyi nayo gye bazikolera, so si zirinaako kakwata era zo bwe ziba zigamba